Yes, tukaniza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya eddobozi wa mpita ntambi Jimzo. Olunaku lwa leero amawulire ge twakafuna kiteerezo okuba nti pastor omu kuba kyasinze okuba nga batutumufu mu ggwanga era nga sinzira ku chachi eri eyekawala gwe bayita pastor Yiga nabo kitakwatidda poliisi oluvannyuma okugenda ku TV ye emanyikiddwa nga ABS n'atandika okuwa information government gyegamba nti ggwanga era n'avayo n'ategeeza nti mu Uganda tulina ssenyiga waffe atuluma bulijjo amanyikiddwa nga lubwamira so n'olwekyo gavumenti byevaayo okugamba nti tulina coronavirus n'abalwadde batandise okupaatika nti bava wabweru w'eggwanga tebaliiyo kino nno kyalizibwa gavumenti okukola investigations n'okumunoonyerezaako okuzuula ekituufu lwaki n'ensonga lwaki pastor Yiga avaayo spreadinga information bwetyo mu bantu ate nga yali mugezaako okukola enteekateeka y'okumanyisa abantu about ku kirwadde kya coronavirus n'okuba nti batangira abantu okufuluma okugenda mu butale ne gye bakolera because ekirwadde kino kiri so dangerous. Coronavirus nno ensi ezagezaako okuba nti zimugayalirira tulaba zi Italy nti abantu emitwalo n'emitwalo bafudde ate nga tebalina ne baziika. Bw'ogenda mu America enamba ey'abalwadde egenda yeeyongera enkya n'eggulo ate nga ne wano mu Africa ensinga zi Nigeria ensinga za Ivory Coast kw'ossa ne muliraanwa waffe wano ku muliraanwa e Kenya naye ali bubi nnyo so n'olwekyo gavumenti bw'eraba situation bw'eti nevaayo okutangira abantu n'olwekyo netandika n'okuba nti ekebera abo abalwadde abaali bava ebweru w'eggwanga era kiteeberezebwa oba mu investigations ova gye twakalaba abalwadde abava abasinga okufunibwa bava mu nsi ze Dubai. So pastor Yiga mu mbeera bweti yavaayo n'atandika okusambajja ebigambo ebyogera gavumenti n'agamba nti gavumenti yeekolera bintu byayo just kuba nti egezaako kuba nti ewuddisa bannayuganda abateekemu okutya naye nga coronavirus taliiyo. No mu mbeera bweti nga nze omuntu omu ngamba nti twali badde nga tugendera ku biragiro bya gavumenti because gavumenti yemanyi ekituufu erina abadokita abakenkufu abakola omulimu guno so kiba kibi nnyo okuvaayo okuyingira mu mirimu gy'abadokita. Pastor Yiga pastor omukubo kyemanyi nti ali affected agezaako okwerwanako because gavumenti yavaayo neewera amasinzizo mu ggwanga churches masigidi zonna mu ggwanga n'amasinzizo amalala. Kino nno kyakosa bapasita bangi especially abo abali mu mulimu gw'okubuulira oba ogw'okusomesa abantu eddiini nga bagutwala nga commercial. Y'omukubo ye pastor Yiga nti chachi ye etuuza wakati w'abantu 15,000 gumu buli service so n'olwekyo pastor Yiga yabadde agezaako okuba nti yerwanako but unfortunately gavumenti olunaku lwa leero emukutte ng'era wetwogerera ali ku office ya basoose n'amutwala e Rubaga nabwekityo nga bagamba nti ekitongole ekikola ku bunoonyezi bw'emisango ne information ekya Uganda kigezaako okuba nti kyanyunyiriza kirabe ensonga lwaki pastor Yiga yavuddeyo n'agamba ensi bino ebigambo. Coronavirus is real era nze nkugamba ekintu kimu nti twekuume quarantine tugibeeremu because oyinza okujeema n'ogamba nti resisting from this but oyinza okwekanga nti oli mu buzibu oyinza okulwaza famire yo oyinza okulwaza abooluganda bo oyinza okulwaza mukyalawo girlfriend wo oyinza okulwaza chaliwo so n'olwekyo tugezeeko kubanga twetangira ekirwadde kino kubanga amazima kitta. Amanya n'eddoboozi nsigadde ntambi Jimzo tugenda kubatayo ka video kano nga pastor Yiga bamukwata producer wanga n'aba akateekayo mulabeko so n'olwekyo nkugamba nti stay home stay safe tubeere bantu balungi tugondere amateeka naabe engalo nga bwe kisoboka muganda wange mwana wa mama naabe engalo buno obulwadde butta olaba butta bali abakyerupe abalina eddagala abalina ebyuma byonna. How about you gwe munnayuganda munnanga ali wano ku butaka e Uganda abonaabona naawe ali eyeevunaayira so n'olwekyo tubeere safe tubeere bayonjo twekuume stay home stay safe bye bye for now.